Amanya gange nze mugwanya Shafik abangi gwamanyi nga Brand Derek. Nze okutangaza eggwanga nsonga y'okubbibwa kw'ekyotera 2016 omwezi gwali gwa 10. Omwezi gwali gwa 10 ng'ennaku z'omwezi 24 lwali lunaku lwakusatu. Nkubba kyotera twalumba omusuubuzi mu kikuubo ekyotera ntumubba miliyoni 41 ku mudumo gw'emmundu netufulumya amasasi 2. Twakuba waggulu ne wansi nali ne bannange naye ne Serwadda Anton w'emitukula, Emma owa botiiki ow'ekyotera nga nyina ne Saidi naye wa botiiki w'ekyotera nga tulina ne munnaffe Sankala yali atuwadde emmundu okubba ekyotera. Sankala Isaalongo abadde asaavinga Crime Intelligence oba yakolerako Wembule e Masaka gye twemanyiza nze ne Sankala. Munnange Mubiru Godfrey eyamungattako olw'ensonga Mubiru Godfrey nali nziba naye, ate Mubiru Godfrey okubba naye nga Sankala yali mukamaawe yali amuwa emmundu. So nga wakayita wiiki eya 2016 omwezi gwali gwa 11 ne tugenda e Kaliisizo ku supermarket ne tubbawo ssente, era ezo zo saazimanya muwendo kuba twazisanga ziteekeddwa ku mmeeza olw'ensonga manager w'e supermarket olukwe yali alumanyiiko, era ne tutawo n'asikaali ne tumuggyako emmundu. Era nga tulina Sankala era nga ettiimu y'emu nga gyembamenyedde. Era yali atukulembedde kuba yali mukama waffe nga yatuwa emmundu. Mubiru Godfrey gwo mu mulimu yagupanga olw'ensonga y'ow'e Kaliisizo gye baali bamuzaala nga mwannyinaawe yali manager w'e supermarket yapanga omulimu gw'e Kaliisizo 2016 omwezi gwali gwa 11 nga tumaliriza okubba kyotera. Anti nze okubawa sitooli eno olw'ensonga ebintu bino nze byali byantama, nali nakakibwa okubiyingiramu. Yesirwadde ssente nti nali nzaagala, ate emyaka egyange gyali mito, naye bannange abazzi battibwa mu bino ebintu nange mbadde nnumwa ng'omuntu. Babadde bannuma nga bannayuganda bannange. Yali kitange anzaala Derek Jumba. Yes. Twasiraamuka bukulu, ekyatusiraamusa yali ADF naye nabirokoka ne mbivaamu ne nzira mu ddiini yange n'erinnya ne lisigalawo nti nze mugwanyani, nti nze mugwanyi Shafik. Emyaka 26. Natandika nyina emyaka 19. Ekyokusatu kyenjagala okutangazaamu eggwanga, njagala ditangazaamu ku bubbi obwaliwo 2013 omwezi gwali gwa 6 ennaku z'omwezi zaali 15. Obulumbaganyi bwe twakola ku luguudo lw'emitukula nali nakayingira ebintu ebyo muzeeyi yapanga. Twali ne Paulo Kiwanuka dizaata wa UPDF yali ku daalya captain, kati musibe ali luzira myaka 45 ne muzeeyi wange ennyini nga kuliko ne Bosco naye musibe emyaka 45, nga kuliko ne Kayemba naye musibe emyaka 45, kwaliko ne Brown amanyiddwa nga Abati, bamuyita Abati erinnya ly'ekikali neerabidde ne we twali, naye nga sapota gye twali nayo yali ya dizaata wa UPDF. Emmundu we yaziggyako yali Sankala, kuba Sankala we yaliwe muobo obudde yaliwe waffe e Masaka, ate nga oyo dizaata wa UPDF yaliwe e Kaliisizo nga bakwatagana nga bonna baali babbi. Twateega ne tujjako abasuubuzi
dola $54,000 ejja dola baali bazze kusuubula motoka baali be TZ ne sente endala eza Uganda zesitamanya muwendo. Twabateegera kasanvu ne tuyingira emmotoka yaabwe tuba tukkirira Lukoma nga tunatera otuuka e Kabonera ne tubaweesa ku kisawo ky'ennyonyi. Awo twababbira ne tubafulumya emitwe ne bagiteeka wansi ne tubaggyako sente ezo. Eyali 2013. Muzeeyi baazigabana muzeeyi nze kuyangulira emmotoka gye nabagambako last time nga nsuubiza n'okunkolera petrol station. Nemuga muzeeyi tukikola ejja kundabisa abantu bategeere mangu nti nange oba sente nazibbye nti oba balowooze nti fe abakoze ekintu ekyo. Era oluvannyuma baagenda ne bakinoonyereza. Taata wange n'asibwa, yasibwayo emyezi 3 n'amala n'avaayo nze nga ndi TZ 2013. Baali bava Mitukula ku booda nga badda Kampala kusuubula. Abasuubuzi b'engoye kwaliko n'aba TZ baali babiri. Aba TZ ababiri abaali balina $5, $5,400 bye baali bazze okusuubula emmotoka nga bazitwala TZ nga zizisuubula Uganda. Bano abasuubuzi abalala ab'engoye n'engatto baali b'Emitukula mu eriya yaffe. Eyatubalira omulimu ogwo baali bamuyita driver gwe baali bayita Kalyango yali avuga Kigege. Eyatubalira nti nnyina bakasitoma bentwala balina ssente bajja kujja lunaku bwe ruti. Bobbi kyo bwali obwotenyigira wangi bikyo bwali obwotenyigira nasaka obwotenyigira okusinga buli bubbi bwali mu muzeeyi wange nalingamu. Olw'ensonga muzeeyi yali aŋŋamba nti njagala obeerewo nga tukola olabe enkola nawe gy'onaasobola okukolamu n'abaana ba mikwano gyange benziba nabo. Mukwano gwe waliwo Paulo Kiwanuka, nga waliwo Bosco, nga waliwo ono ow'ekyotera gwe bayita erinnya linva nnyo mu mutwe asuubula emipiira bamuyita Sambaaya, nga waliwo Kibedi, nga balina abaana bakulu nga baagala nti ku luuyi abwe bwe banaaba bakadde oba nga bakitadde nti ffedde ntubaddira embigere. Yes, era muzeeyi almost yali akolagana mikwano gye gyonna gye yali abeera nagyo baali babbi. Nafunamu olw'ensonga twali tukola nga ssente bazimpa olw'ensonga kitange yalinga aid. Oba olumu yabakulira nga banne babaze mu emmundu nga yabakomandinga nti tukole kino na kino olw'ensonga kitange yalinga komanda w'ababbi abamu. Nga naye nyina okufunako omutemwa gwange lwadde gwali mutono nange nali nkozeeko we nabiviiramu nga nange nyina kye neekoledde ng'omuntu. Naye nabivaamu olw'ensonga twali tutta bannayuganda bannaffe ate nga nange ng'omuntu nga kimpisa bubi. Omala kuva mu bubbi n'olwekojja okunyakula obusawo oba omala kunyakula obusawo bonna bwe babubbi okunyakula obusawo. Yes, nasookesa kubbisa mmundu kuba kyekyaliwo. Nze nakula ewaka nga ndaba muzeeyi yabbisa mmundu okukola okutuuka bwe nava mu ssomero. Essomero nalivaamu 2012 nentandika 2013. Baali bankutteko. Poliisi y'Emitukula yankwata nga nzibye $1,19,000 ku musuubuzi w'omuceere gwe baali bamuyita muzeeyi Ziyaadi. Nemala nenta namalayo ennaku 3 nenta. Anti kakati omuntu woba okolagana ne poliisi mukubba kati nga wali okolagana ne Sankara wali osuubira kubaaki nga n'abasirikale bennyinnyini bakumanyi osobola we bankwatira
kwezo jembagambye $1,19,000 ye recently 2017 nali nkolagana naye olw'ensonga Sankara naye yali akyali Masaka nga tebannamuzza Kampala. Bankwatako mingi ng'oluusi baba bakantuusa ku poliisi ne banta kulwa paakapu gye nali nayo. Yes, olinaky olw'ensonga natuula nga nze nga iso tennankwata nga we nabannyonnyola ebintu byo nali njagala bivaamu naye nga sinalaba muntu mutuufu gwe nsobola kunnyonnyola nsonga zino. Olw'ensonga ne poliisi yennyini wati oyinza genda ku poliisi giwa information bweti ne batakulya mulukwe kutta nga bo, kuba olw'ensonga nalinga ayagala okukuba ekitongole kyabwe nga nkinnyonnyola poliisi balinzise olw'ensonga nali nkona ku bannaabwe. Waliwo osi w'emitukula baali bamuyita Niyozima kati bamukyusa bamuzza Yiganga, nga waliwo gwe baali bayita Cadet Osi Operation nga bamuyita Owen, bamuzza Kasensero, nga aliwo omulala bamuyita Emma yali Osaidi kati bamukyusa yesimanyi gye yadda, nga aliwo omulala yali wa Flying Squad bamuyita Tony yali Osi Flying Squad kati bamuzza Kampala. Yali 2017 ne 16 nga aliwo omulala baali bamuyita Osaidi Mbayine kati naye bamukyusa be bantanga. Era ng'ontuusa ku poliisi nga nze ngenda direct mu ofiisi zaabwe ng'era complainant oba okyaliwo nga nze ndaba nfuluma. Mu kooti nagendayo omulundi gumu ogwo gwa gundi guno ogwa $1,19,000 naye omulamuzi netumugulirira nemuwa ssente nemala nenvayo ku olwo, kuba olwali okunkwata ne bantwalirawo mu kooti olw'ensonga nti yes banta nga bamaze okuntwala ku kooti ne banteera awo. Omulamuzi yali wegundi yali kooti yeeno Kakuuto, omulamuzi namuwa $5,000 okunneeyimira nga tewali anneeyimiridde, n'agamba nti obujulizi bwe muyinako ono tebumala. Olw'ensonga nali maze okumuliisa nga neeba osi bennyini nga amaze omugamba ekiriwo nga musuubiza $1,1.5 kabyanta, era nenzimuwa. Era nazimuwa ng'amaze okuvaayo mu gundi naziwa kalaani we sikyamujjukira mannya naye neera akyali ye Kakuuto. Omulamuzi sikyamujjukira linnya olw'ensonga nze nali nfa ku kimu bante bizini awo. Muzeeyi neera yali mu kkomera mu ebyo ebitundu. Omuzeeyi baali bamukutte ku nsonga za golodi, yali okubbibwa ku Sudaani yali 2016 be baali bamukutte kate nga nange bankutte, so banne ne bannyambako okukola ki okumponya obuzibu obwo nali nguddemu. Okuzaalibwa luba lumu n'okufa luba lumu, so nze mba ndi ku kituufu nga mbalaga mazima eggwanga nti kituufu ekintu kino baali bakinkozesa nga nange sikyagala, eyali yakinkozesa gundi n'egundi kati mbamenye ate nga nabo bajja kukwatibwa buli gwe mmenye ayiwiirwe, ekyo nkyo nkimanyi. Abannayuganda bonna bebakosa obeenenyera oba abagamba ki? Bannayuganda abaakosebwa nsaba Kisonyiwa okusaidia abo olw'ensonga nange nali nkakibwa bukakibwa, nali sikyagala, nange kyali kinnuma okukola kye nali nkola ng'omuntu.